Ampuliriza nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyolwaleero eky'essuula eno amawemuukirano. Mu kitabo kino ndikumma okulya. Mu kitundu ekiwedde twabadde tufundikira essuula jjajja nga njabulira era omwo mwe twalabidde nga jjajja wa munnaffe oyo avambula mu bwensi. Essuula eyo twagifundikiridde ng'okuziika kuwedde wabula nga munnaffe zansanze ali mu nnaku etagambika. Nkusaba onzikirize bwe twakomye ejjo leero wembanva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe ekyolwaleero mu ssuula eno amawemuukirano. Mange yamboggoleranga nnyo oluusi n'akasuukirira n'ebintu ebyangungu bye yabanga akutte mu ngalo bwe namubangako ewala nga nanga okuyimirira n'empuliriza emboozi abantu abakulu ze baabanga banyumya omwabanga n'ebintu ebikulu era eby'ensonga. Ekyo kyalabikanga ekikolwa ekibi naddala ku nze omwana omuwala naye saakyejjusa kubanga mu kuwuliriza ebyanyumizibwanga bwe ntyo nayigamu ebintu bingi eby'omugaso. Bakulu bange abasinga bye bataayiga. Ekigambo mawemuukirano nasooka kukiwulira nga bakyogera ku muwala eyali afunidde olubuto ku luggya lw'abakadde be. Buli yayogeranga ku mawemuukirano nga tagoogerako bulungi era nga n'abamu bagamba mbu omuwala afunira olubuto ku luggya aba aleese ekikwa oba ekigombo ku luggya. Olw'okuba nga saafuna muntu wa ssimba akinnyonnyola bulungi kukimmatiza kyennava mmalirira okubuuza mmange nga tuli ffekka mu kiyongo nti, "Nnyabo, mpulidde ekigambo kino mawemuukirano nga kyogerwako naye nga buli akyogerako akyenyinyala. Ate mbadde mpulira nga bakoona nnyo ku muwala wa ntumbwe erimu akaana eyafunira olubuto ku luggya. Naye kitegeeza ki?" Okubuuza kino nagobera munya mu ssubi oba mpozi nabuuza Ssaalongo Ndeku. Mange kwe kunziramu bw'ati nti, "Mwana wange, ekigambo mawemuukirano si kirungi era tekisaana kwogerwa ku muntu mu maka. Ekigambo mawemuukirano kiva ku kuwemuka. Omuntu bw'akola ekikolwa kyonna ekitasiimibwa bantu balala era ekyesisiwaza era ekikwasa ensonyi, okwo kwe kuwemuka." Yampa ebyokulabirako n'aŋŋamba nti, "Omuntu bw'ayogera ebigambo eby'ensumattu eby'obuwemu oba okwekola ebintu ebitasaana mu bantu aba awemuse." Mange n'ayongera nti, "Amawemuukirano kwe kuwemuka okunene era okutwala ebbanga eggwanvu ennyo omuntu ng'akyawemuse." Mange nga yenna alabika atadde nnyo ebirowoozo ku nsonga eno yaŋŋamba nti, "Zansanze, nga ggwe kennyini bwe weetanudde n'ombuuza ebikwata ku mawemuukirano ng'oyagala okumanya, njagala owulirize n'obwegendereza kubanga ebintu bye ŋŋenda okunnyonnyola bya kikulu era bya nsonga. Ekikolwa ky'omuwala okuzza omukono emabega nakikunnyonnyola era ne nkutegeeza nti kasita omuwala amala okuzza omukono emabega kwe kuyingira mu nsonga ez'ekikazi ez'omwezi aba asobola okufuna olubuto bw'abanga atabaganye n'omusajja. Bwe kityo buli muwala yenna kasita atuuka mu kiseera ekyo abeera ku kanaayo kyane kubanga bwe kamutanda n'amala asalabaata nga tannafumbirwa guba mukisa nnyo obutafuna lubuto bw'abanga si mugumba. Mu biro eby'edda ennyo okusinga nga buli muwala yenna yeegendereza nnyo ng'ali mu maka g'abakadde be obutasalabaata nga tannafumbirwa alyoke afumbirwe bulungi nga tamanyi basajja. Ekikolwa ekyo nga kiweesa nnyo abazadde ekitiibwa era n'omuwala yennyini n'aba wa kitiibwa gy'afumbiddwa ne mu bakadde be. Naye omuwala bwe yasendebwasendebwanga n'amala afuna olubuto nga yeetyabidde akalimu obuwuka anti ng'olwo awemuse era ng'amawemuukirano gazze.
Mange bwe yatuuka wano ne mpuliriza n'obwegendereza okusinga nga bwe nnali mpuliriza mu kusooka. N'abo n'ayongera okunnyinnyonnyola nti omuwala eyabeeranga mu ssanyu ne bakadde be nga bamuyamba mu kino na kiri, mu kiseera ekyo abatakyafiibwako mu ngeri eyo, bino nga bye bimukolebwa okumubonereza era n'okufuuka ekyokulabirako ekibi eri bato be bonna. Olwamumanya nga nti ali lubuto nga bamwawula, nga takyazzeeyo kusula mu nnyumba wamu ne bakadde be, nga takyalya nabo mmere, olwo nga yeefumbira kamere kake yekka mu katamu ke, ng'alya yekka emmere ye nga ne baganda be tageza kulya nabo, ng'ebyo byonna abikola okutuusa olubuto lwe lumuva ku mubiri, ekyennaku nga ne bw'amala okuzaala ng'era tatabaganirawo na bazadde be wadde ab'eŋŋanda ze, ng'ate beeyongera bweyongezi okumwewala. Abazadde be nga tebakwata ku mwana we okutuusa omusajja eyamukola olubuto lwe yamalanga okumumalako amawemuukirano. Mange bwe yatuuka wano muli ne mpulira nga awaanyisibbwa mu birowoozo. Nalowooza ku kuwemuka mmange kwe yayogerako ne nkuba akafaananyi nga kubadde kutuuse ku nze zansanze ne neesisiwala nnyo. Ne ndowoolereza kubonaabona n'okulagajjalirwa ntyo abanzaala, ne mba ng'omuntu atemeddwa enkizi. Nawuliriza buli nsonga naye ng'ekikulu njagala nnyo okumanya engeri amawumuukirano gano gye gamalibwawo. Bwe ntyo kwe kubuuza nti, otyo omusajja oyo yakolanga atya okumalako omuwala amawumuukirano? Ye kwe kuntegeeza nti byabanga bwe biti. Omusajja oyo eyabanga azadde mu muwala omwana yagulanga embuzi entoototo eyayinzanga okuliibwa omulundi gumu neggwaawo, n'agula olubugo okussaako ekita ky'omwenge. Ebintu ebyo ne bitwalibwa mu bazadde b'omuwala. Abantu abalala abaabanga batutte ebintu ebyo bo olwabituusangayo awo nga beddirayo, ng'omulenzi kazaala mwana asigalayo okumala amawemuukirano anti guluma yaguzza. Abazadde b'omuwala ng'embuzi bagitta nga bagifumba, nga bafumbirako n'emmere ensaamusaamu nga balya embuzi bukolokolo. Ennyama y'embuzi eyo nga tegabirwako bantu b'ewabweru, nga tefulumira ddala mu maka ago, kyokka ng'abantu abalala naddala ab'omuliraano bayinza okuyitibwa ne bajja bagiryako. Ennyama eyo bwe yabanga ebalemye okulya okumalawo ekiro ekyo, eyabanga esigaddewo nga bagisiba waggulu ku bitooke ne bagirya enkeera ne bagimalawo. Amagumba n'obusa nga byonna babiziika mu ttaka bireme okuliibwa embwa. Mange yayogereranga ebintu ebyo nga mpulira muli nfa ekiniga. Nayagalanga okubimusazaamu mubuuze naye ne ntya okumutabulatabula. Bwe ntyo kwe kumuleka nattottola amawemuukirano obutagalekaayo. Nnyabo n'antegeeza nti enkeera omuwala ne musajja we yabanga amukoze olubuto wamu n'omwana waabwe ne balyoka bagogonoka mu kayumba kaabwe ne bagenda mu nju y'abakadde baabwe abazaala omuwala. Abakulu abo nga bafumba omuwumbo gw'emmere ey'amatooke nga bassaamu omunwe gw'ettooke lya nakitembe n'embidde, nga basoosootola emmere ng'abaana olwo baliira wamu ku lujjuliro, abaana abakulu n'omuzzukulu kazaalabulwa nga waali. Okulya nga kuwedde, omuwala n'alyoka akwasa bakadde be omwana ne bamunaaza, olwo ng'amawemuukirano gaggwa nga n'emizizo gyonna gikoma, olwo nga bakulisa omuwala okuwona olubuto wamu n'okuzaala, naye nga tebamuwa kirabo kya kuwona kuzaala kubanga yasobya nnyo. Ampuliriza, awo wennyini wenjagalira tufundikire ekitundu kyaffe mu ssuula eno, amawemuukirano.
ate omulundi ogunaddako we tunaava tweyongereyo. Mwena mubeere bulungi era mweraba.